Omukwate Joel Ssenyonga atemera mu gy'obukulu 4 nga muvuzi wa taxi era omutuuze w'e Mabaale mu Town Council y'e Luweero. Kigambibwa nti Ssenyonga ku Lwokubiri aliko omukyala gwe yalonda ekkubo n'amutwala waka beesanyuseemu. Joel yasaba munne omukwano ate n'akkiriza n'amutwala mu nnyumba ye ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. Okusinziira ku poliisi, Ssenyonga agamba omukyala ono yafiiridde wakati mu kazannyo. Ne bagenda mu kaboozi. Kigambibwa nti baali mu kaboozi emirundi egiwera. Ekyembi Nantaba Jalia n'afa. Kigambibwa okuba omukyala oyo nti yafunye pressure kuba baŋŋambye baamulabyeko omwami ng'amuwujja. Omugenzi ategeerekese nga ye Jalia Nantaba abadde mutuuze w'ekiwogozi mu Town Council y'e Luweero ng'abadde aweza egy'obukulu 38. Abadde muna bizinesi ng'akolera mu Luweero ate abadde mutuuze wa kiwogozi. Kigambibwa nti mu kusoberwa Ssenyonga aliko mukwano gwe yakubidde ajja muyambe bafulumye omulambo babeeko we bagusuula. Kyokka ono yamuvuddemu n'atemya ku poliisi eyamukutte. Kwe baasanze omukazi eyafiiridde mu kaboozi. Omusango ogw'okuteeberezebwa okutta guguddwawo abakubi bafa b'ebifaananyi. Omulambo poliisi eguggyeyo mu nnyumba enkya ya leero ne gutwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro e Luweero okwekebejjebwa. Obutuufu ku kyalo aluddeko nga si muntu wansasagge n'akamu n'akatono. Ekizibu ng'ekyo bwe kiba kyatuuseewo kyatuuse butuusi naye nga Joel talina nsasagge. Naye ensobi gye yakozeemu eri emu kwe kufuna obuzibu bwe yafunye n'atagamba ku banneeyibba nti nfunye obuki. Ssenyonga kati akumibwa mu kaduukulu ka poliisi y'e Kasana e Luweero nga gguddwako gwa butemu.